that in the papers there's quite a bit of stampede about that issue of disappearance. Bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yagumiza bannayuganda nga bwatasaanye kubeerawo kweraliikirira ku bantu abazze babuzibwawo ab'ebyokwerinda bwe yategeezezza nti waliwo be balina. Aine Byona Junior, Mpaji Yasin, Nwabine Daudi. Kino kyaddiridde amaloboozi g'ab'enganda z'abantu abazze babuzibwawo abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda okweyongera. Museveni yategeezezza bannayuganda nga bwe batasaanye kuteeka makulu ku nsonga eno kubanga bamu be balina bayamba ku bitongole ebikuuma ddembe okunoonya abalala abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka. Minisita w'ebyamawulire Judith Nabakooba azzeemu okukkaatiriza ebigambo bya mukama we. Yategeezezza eggwanga nti abantu abakwatibwa gye bali era n'alagira ebitongole ebikuuma ddembe okuvaayo okuwa alipoota mu bujjuvu baani abakwatibwa bali luddawa misango ki gye bazza. Ate era n'agamba nti abamu ku baali bakwatibbwa baateereddwa era bazzeeyo ewaabwe. Abo abaasigadde mu mikono gy'abakuuma ddembe kitegeeza nti bajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka babe nga bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Kino kyaddirira olw'ebyo ebyali biriwo. Mu kusaba kwa leero Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ategeezezza ng'okwogera kwa pulezidenti Museveni bwe kuwa essuubi n'okumalawo obunkenke mu bantu. We thank you, Mr. President. You've given us hope. Before you, Minister J.J. Odongo said they don't know who is arrested. And it is the Minister of Security. But now you have come out as head of state to say you are stopping this. Kyokka abalwanizi b'eddembe balowooza nti ekya Museveni okwogera obwogezi awatali kukangavvula abazze babuzaawo abantu mpaawo ky'amaanyi kikiyamba. Ekyo kyabadde tekimala. Pulezidenti Museveni yandivuddeyo bukuukubira n'alaga eggwanga ekisookera ddala nti takkiriziganya na muntu yenna atwalira amateeka mu ngalo. Takkiriziganya na muntu yenna akwata omuntu n'amutwala mu kifo ekitakakasiddwa mu mateeka. Museveni yategeezezza nga mpaawo omuntu yenna ajja kubulawo awatali kumanya mayikirege mu gavumenti ya NRM gy'akulembera. Ssaabasumba amusaba bireme kukoma mu bigambo okwewala ebyobufuzi ebibi. It can't happen under the NRM. Even if a mistake is made, it will be addressed and it will be answered. I call upon the government to continue on the same theme, to resist whatever is evil. Abducting people, killing them and torturing them is not good politics. Ebyo ebikolwa yandibadde abivumirira ate era n'alaga eggwanga nti agenda kubonereza buli muntu yenna eyenyigidde mu bikolwa ebyo era n'akakasa eggwanga ebikolwa ebifaana bwe bityo tebijja kuddamu. Ssaabasumba Lwanga era asabye gavumenti okutabagana n'abo beeyawukana nabo mu ndowooza. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.